banange omusango tukyagulimu nnyo ddala ogw'obulyake n'obubbi n'obukekenuzi. Ani muli akati? Mama wano Nabanja wa mati ya bisente z'abaana. Okavuna Nabanja nyinyi mama Nabanja. Mbu Nabanja wo kabira. Okawa. Wo kabira ya bisente z'abaana. Kubuni mama fango. Fifi. Mbu abatwala bweru. Ati Fifi ya. Tumayi Fifi da kwini. Yena. Ya bisente z'abaana. Hii watu mweita. Ejo netika ne post yange ne bagikuba ne kati account yange eri kuwarning yo balowooza nza account ya TikTok ennoma ne baba bagikine bwenkira nga bagitutte. Me I don't care. Abaana bali bameka. Baana bali 2 milioni 35. Milioni meka? 35. Abaana ne bajja ne bakulopera. Ne receipt. Era receipt dasadde ku TikTok naye bazikubye strike simanyi kyavudde ku kati akabira ko kajjiramu waawo. Kati ye Nabanja wo mukabira bwatu beyita. Obubbi ali kabira awo. Tujja mu nsonga zaabwe. Gwe buli kimu kakati akabira kayingiriddemu. Obubbi ali awo. Akabira kati huyo Nabanja wabo yabye baana milioni 35. Kati ate bakugamba ko nga yeekaza. Ate akabira yagenze na kugira gundi yange. Ati ye Nabanja wo kukabira bwe yeeyita. Kububbi kwe batudde. Nedda ate akabira se kyoga buli saa nabeera mukoza misango gya akabira. Ngenda nedda ekikulu twagala sente. Titwagala kintu kirala kyonna. Labadoro mukyala kasiko yanoyi. Gono je kweteka ku baana ba TikTok n'abaso. Ekintu kye twagala kimu sente. Naye mutama amanya kati Nabanja. Ako yeeyita yali ewa. Nabanja. Yali ewa. Naye ffe twagala milioni 35 ez'abaana. Okussa omukono wansi n'ebirwanisa twagala sente z'abaana kufana kunyagwa. Kila muntu kila nani. Iyi receipt nazitadde yejo ne bankuba strike temwalabe kapost ke nataddeyo nga gundi yange bagiwadde warning. Lwaki baje receipts zange nazitadde musimanya violating nga simanya biki yes. Era account yange eriko warning. Naye byonna bye mukola twagala sente z'abaana. Kakati ako ke business akaliona ngenziremu. Babira ddala abaana. Waliwo yangambye musente z'abaana yatwala mu baana. Badage. Put them on Facebook. Ngenda okukaka n'omutima ng'abaana babaweereddwa milioni za 35. Ate temutiisatiisa baana. Babatiisa muno batiisa. Abaana bawala basajja. Bakyala omu bamuyita Shakira omulala bamuyita Fiona. So Fifi vaayo tuwe sente z'abaana. Omuwandiisi w'ekibiina kya Fangoni. Fangoni mutujje mu bintu ebyo nammwe. Fangoni. Akalifa n'endeka emmere. Kyogamba buli anaakula eyo abasajja banajja mu Fangoni lwakuba akoze. Anti bwenvaayo ne ŋŋamba nedda olaba bwenvaayo nedda. Bwenvaayo ne ŋŋamba nti ye ntwale side ki. Nabanja we NRM. Bwenziba sente era bagamba abe NRM muveyo musasule Nabanja wa muyabye sente. So kati kakati kyogamba abaana abakyala mu byali bakindi n'ababa wagira bonna babbi. Kyogamba abaana abakyala ba Honorable Kasolo wabanga alina abakyanga bakaya na kyogamba abantu bavayo ne bagamba NRM musoti nga abakyala bamu. Kyekyo kirala. Ekyo ky'abakyala kirala. Nedda twagala sente z'abaana. Fangoni mutujjemu. Kufana butanya gwa twagala sente z'abaana milioni 35. Nze musobola reporting account yange mirundi 10 account ne bagitwala I can open up another account because Namukasa is a brand. Tojja kujjawo Namukasa. Ojawo page. So kati twagala sente z'abaana okufana obutanya gwa. Ako business. Nze ne posting free Namukasa nzate nimba. Evidence weziri Rita Kagwa babimpadde byonna Rita nakwasaganya abakazi ne interview kweri ku Megatron mugende mwewulirireko milioni 3 mweza nze bakyantiisa naawe ebyo atete sente tebazitwala bangambye sente mbo bazitwala kati ne receipts nabadde nsaddeyo ne bankuba strike so bana tubadde tusaba ku sente z'abaana ezabbibwa tubadde tusaba ku sente z'abaana ezabbibwa milioni 35 kati abaana bagala kimu batwala oba bawase bagala batwala Canada naye kati babivudde nako gomanyo omuntu okulinza emyaka ena mingi bali mukola ku paperwork kakati kyengamba yeyo business eriko nange nyingire kuba obwavu bungi wano Uganda wano tetuliko okukola tiimu kubanga naawe kisobola okeera ku makyo omuntu nakubako sente nti akutwala ebweru n'atakutwala bweru n'akublockinga so njagala tukozese amagezi tetwagala tukozese emotions nze kyenjagala bambi unblocking abaana sweetheart Fifi no one is against you
akali amago ke kamanyo gechusiza you unblock the abawala abo unblocking obawe payments plans wezigendo tambula that's it nze chechendi mukola ndi muku gezaako bambi kulwanirira bana sebanange omukyalo oyo yasasula sente oyo Fiona nabichi yalina Saudi buli sente ze yakola naziwereza nga muganda yali atwala baganda be babiri yali agenda ye Fiona ne Shakira kati nga buli sente zakola bamize wewe oke wanumye wokka sente za kuzo wakadama yes woka we wanumye bambi mukazi watu yali kadama kati nga awereza sente muganda we bagende ebweru okitegeera singa omuwala oyo teyali kadama sandi muwolereza naye gomanya abaana bakolera mbugubi simanya bagamba baba bakuba simanya bakola biche bali akubuzi abaana bayita munnaku mbiyumbe ademanyi yali wano Uganda naye esaka kasente kacheyo yes ono nga mugambi ogende Canada siwa wini so nga buli wafuna sente aziwa muganda we Shakira ne baziteekayo nga asasulira 2 milioni 3.5 wala ibera mwejisa milioni 2 nyamu we yabiri yes ata muntu sente omanyi omuntu n'omuwa sente bwezigwayo nakublocking oyaba akubye Uganda yes oyaba akubye Uganda banange tuteke mu emotions omuntu bana abaana abakuba echeyo babona nnyo sikubanga ko kucheyo nayenze ndaba abaana wano ku TikTok abana bakaba abana bagala kudda waka abana babatide Saudi Arabia negwe ngo mukuba milioni 3.5 batunze n'obutaka bwewa bakunganyiza sente wamu olunava omugamenti na mukasayi n'olugezigeza abukira abantu lwaki temulumirirwa kwaba abanako abali kubyejo mukazi watu ne bawayo milioni 3.5 sente bezigwayo n'omuteeka ku kibuloka asasule sente z'abaana nze sirina buzibu ku muntu yenna wabulanze omukyala nga bwe bantuukiridde ne bampa ne evidence gye bastrikinze wano ku TikTok nze kyenjagala kimu nga namukasa kyetwagala kimu twagala sente twagala sente wata sente z'abaana ozimuwe bana abaana bakolera mbugubinze mubuuze yo bobo inayo family yo ngeinayo kadamo mubuuze embeera gye bayitamu abaana abo bayita munnaku esembayo lwaki sente z'omuntu nga munnaku bambi azikoledde munnaku esembayo abona amaze emyaka 2 talaba baana be gozibba at once nozibanga akuba gundi fake dollar namwe mulimba mubeere muko ekisa mutima tubeereko bamaama abamu tetuzaalangako naye tulina ekisa ky'abamaama tubeere muko kisa ky'abazadde gwe muno nakuwereza sente n'omublockinga please unblock her mwogere payment plans omusango lwedde bagutaddeyo ku poliisi naye ne baguteekayo ku poliisi tali simanyi anti nataddeyo zo receipts kuba bandigambye namukasa alimba nataddeyo receipts ne bazigira era noonya ziduweti ne bagikuba bonna violating the rules but that's bad bambi naye ajjayo oli omuwala mu police mujembu era omuwala yo omukyala ye agamba ye ali willing okwogera naye ne bwamugamba nti buli mwezi ngenda kuwa milioni mmeka 5 bakole payment plans ye talina buzibu naye bwe yabyogedde bamutiisatiisa mbu waliwo abamukubira mbu bamutiisatiisa bajja mu buzaawo mama Uganda bwetu bwe yafuuse ye yakomyawo omukyala yakomawo babagobera ku byakugenda bweru naye byaganye ino twala sente za munati no mublocking aza ku kapati ke kanumi nnyo at least mubuzeebuze tugenda kola tuti mpaka wobitereza buba sente oba waziza nyamu kubanga abantu babikolera ddala omuntu okimanyi osobola kumba sente nezikozesa nemala nenzizaawo mwana blocking bambi omusasula abaana banaku bayita mu bintu bingi naavaawo bagambe nti namukasa alina empisembi bambi tusaba mu bulungi mukwate sente z'abaana muzibawo yali kadama mukikazi wattu bagere banange sente emenya bwe tosobola kubba sente za muno bwotyo naye banange regardless we move on ngenda kwogera ku nsonga eyo mpaka omukazi oyo nga bamugye mu kibuloka mpaka nga batuwadde payment plans nebyo byokulopa account yagende bwe mukiropa ne bagitwala it's okay me I have no problem I can open another account amulowooza wemugenda okubba abantu mutandika okukola ebyo ebyekiyayiyayo nze agala okunsuwinga you can go ahead etulwanirira ddembe lya mwana twayogedde gundi yayogedde naawe bodyguard wa Catherine Kusasi nga twagala tukimalire on mutual ground what was your reaction n'ogamba oba naffe twagala okuba sente tuzikube that was your reaction Dictator Emil ne Chosen Becky, don't be scared to tell us nti mwayawukana. It is okay. Mwagezaako kye mugezezaako
ne mulemagana. Move on. Becky, ogenda kweremesa abasajja bagenda okwagala okukuwasa ng'oli awo okuuma ekitiibwa mbusimanyanga abantu balowooza ndi ne dictator Amiru. Bw'aba omusajja ya movinga on, move on. Kiddemu amagezi gazze, bw'abaga dictator Amiru yafuna kiki omulala. Weyongereyo. Ebyo bibaawo, excuse me. Si mmwe musoose. Dictator Amiru tovaayo mu kamera kujja kugamba abantu mubalekerawo okwogera false news. Feel free, weyongereyo eno Uganda twabalaba nti no mwafumba ebyaliwo twabitegeera, driver wamwe najja n'atubulira wano ebigambo biyitirivu nnyo ku internet byonna ne tubitegeera. So mu relaxing, si yamwe abasoose okubeera n'ebizibu mu ggwanga. Ate si mwe abasoose okubeera n'ebizibu mu bufumbo. Tewaliwo waneno ku internet gwe mwakola naye contract nti tulina okubalaba nga mulimu enna okumala emyaka bwe gityo ba bwe giti. Naye kati mwemazeeko emirembe ono bw'asuubiza okusiba abantu oli bwe yeegaana ono bw'akola bw'ati bannange kambabuulireko ebigambo bino bibiri mubiteeke bulungi mitwe gyammwe nti oba muli mwenna oba mwawukanye ffe tetusalwa eno ewaka tusigala tulya abantu eyo ku internet amawulire gasigala gatambula so omukwano gwammwe tegutukwatako you better move on gwe dictator Amiru noonya omuwala bw'oba olina omuwala mutwanjulire ffe tujja kwelkaminga oyo ffe tuli basenga b'abaana gwe mutulaga gwe tugenda naye Chosen Becky oli mwana wa buwala siraba kulwaki obeera oli awo okola challenge obigula ebbi n'abantu balowooza olina dictator Amiru olinayo ebisajja by'okubya omutima byagala kukuwasa ate weekoza oba okitegeera so I'm tired of this thing ey'okujja nga mutwekaliza mbambi buli muntu wa breaking up temuli bamalayika. Nabye manager wa Chosen Becky ng'avuddeyo okwogera ku nsonga za Chosen Becky oba Chosen Becky yamutumye. Byonna tubitegedde. Naye banaye Chosen Becky nga yakolera Amiru bintu. Omwana nga yakolera Amiru bintu nga yatokomoka mugambo. Omwana nga yayogera mu kamera. Naye Amiru yesimuulirangako bw'ayogera. Asirise busirisi kyovula abakyala bw'oba oli mulaavu leka mwagana akuzza ewammwe. Zikindabye. Bw'oba oli mulaavu lekamu agana akuzza ewammwe wali ku Saabala Road ewannyoko. Kubanga bano abaami obalaba bwe banyiiga nnyo ate tebasonyirirako ddala. Bagenda tutta, bagenda twabya emitima batumalewo. Kakasa Chosen Becky wali osinga ku dictator Amiru ssente. Kati ebyo byonna birina engeri gye biroolinga mu matuugo n'owulira ng'ogenda kugwa ddalu ng'omusajja oyo bw'agambye. Impulidde nga oyo omusajja manager wo ng'agamba mbu dictator Amiru teyabeererawo Chosen Becky ku lubuto luno olusimbyeyo era ne mukubira essimu ne mugambako. Omusajja watuukira obutabeerawo ku lubuto olusimbyeyo ng'ate ku mbuto endala abadde abeerawo. Kibeera kiralamu. Maada wakola ki? Omusajja wamukola ki bambi? Anyway, abasajja era bakyuka essaawa yonna. Omusajja akyuka n'ebintu ebitono bye wamukolera n'abyerabira. Neerabira nti wamulunyisa ne ku nnyonyi. Kyovula abanaye bakyala. Bw'obeera oli mulaavu. Kamwagana akuzza ewammwe. Naye ate ekibuuzo nze kye neebuuza lwaki Amiru yabeerawo ku mbuto zino zonna luno olubuto olusimbyeyo n'atabeerawo. Bannange omusajja bw'anyiigaanyiiga bubi. Omusajja bw'anyiigaanyiiga bubi. Tomunyumiza oba oli lubuto. Tomunyumiza oba olwasooka ye yakunyiga. Kino kindeetedde okulowooza nti nno ddereeva ebintu byayogera birayika byali deep. Byali deep. Naye kale Becky, take heart. Ebyo bibaawo. You have done your part. Ebyasoba byasoba. Tulina ky'ogenda kukola. Just yambala engatto zo. Oli mukyala mulungi, oli muyimbi, you have a career. Hey, move on. Ebbanja letulina lyakwagala Katonda ateeka wali okwagalana omukisa. Kyovula omwami n'omukyala nga bagana balina okukulaakulana nga olaba nzola. Katonda wa bulesingawo. Era bano abatagaana Katonda babulesinga kuba balabawo something wrong. Tebabaawo bumu. Tebabaawo kwagala. Lwaki temuva ku bantu? Oli wana kutuuka ogenda bana nsi yonna. Ogenda kukyaba buli omu. Yo kyawo okomewa. Owana nyono tumagala. Mwana mwekola makajegere nga mwenabo mweyagala mwenna muni bamawobe. Tewaina ina kakade kwa account nayamba mune taliko. Je mikwano gyo mweyagala muli awo. Mumanyi kwa kuyasi mpaka maginiza munakubye mpi munange mpaka makerenda atomuto ejo je mikwano ejo. Katogole eryawo. Namulinga amagina genvunza. Mufa kinensi.
buli muntu gomulaba alina gwalina yembu bandago Chameleone agadde duet is awedde. Is it a news? Is it a news? Another man Chameleone ali single. Another yeah. Look at that combination. Joseph and Juliet. Look at this combination. Anatayagala mukazi alinga zawedde okujjako nga mwegumya. Anatayagala musajja alinga Chameleone okujjako nga mwayisaako. Chameleone asobola okusaba gwe n'omuma. Ogwe. Gwe zawedde osobola n'omukwana n'oyimira obuyimizi waali wadde musemberera gwe. Mwabawunya katungulu ki mwabawunya obugeregere. Balinga nti wazamatako. Osobola osembera zawedde. Ogwe. Fe mutu wa credit ezo ze level zaffe. Chameleone bandi na Juliet bado agala lebawe. Obadde agala musajja munne. Bali wala ne wizo mbubezi bekomba. Mbwalego ni mbate banange wolololo. Mbwate atakata ne Juliet zawedde wololo mwagala ki banange. Mwagala ki. Bwe bamuchama nti banange bamuchayi. Bamwagala nti banange banna Uganda. Mwagala bafu. Ntunuide messe bamukomezawo ndabi banna mwandu nakabalaba. Messe no bamesebwe. Ndabi banna mwandu aba. Oweka naba lero baje agenda okusula. Enkyaba musuze ba oba kitendo bakajansi. Luyaso do banna mwandu nakabalaba. Messe atanga neche manyi mu America wali abasigade batazze. Omanya bali mu America basasizo tubira basajja ngabatwala nadaba bwe bati. Jangu eno bali batala mkamange seka matema mutwala twala. Katobola ina batana ate ajali. Fetwa kala basajja bayina mu besobola. Ni masasa no batasira. Kumana wala tagala musajja ayesobola. Aina busobozi. Te wala tagala musajja aina busobozi. Nawe yasamira naye ngo mwagala. No mukazi aina busobozi wala tamwagala. Nawe yasamira naye ngo njagala. Kati kumana tagala Dr. Aisha Kasolusi. Ozo musajja ava kucha mutume erinnya. Eri akasolo yali gaba yali jjako. Yali muwadda. N'abaana bonna nabakunganya bonna. Amakati kansa. Omanya musajja bakunganyiza abaana bana bawo mukazi manchi kitegeeza. Abakola bimu vision. Abakola bimu value. Value. Kukasolo gatako value. Mulekerawo kwe wano bulungi bwa makeup, obulungi bwa powder bwa balimba, obulungi obwo bulungi bwa kisirusiru obwo. No munange yaze. Kakati munange ntwali matina munyu. Munange ne wakati munyu kwawedewe. Abana baba ko exmero. Kakati kasasa jude. Munange kitezi wayise. Munange no manga yafude jaja wake. Kakati data alike mandwa. Bagala kwata mizimu. Omusajja na yimaddi. Hanatu kadi kuntiko. Odo 20 sajja mwete bamalanga ko. Bama fatu bamazisa. Bawo tamalanga ko adena nakunolu. Akola kakola nakola antya. Kutukiriza. Mana nakola ki? Tamalanga ko. Fatu mazisa bababa mmwe. Saja nadde wakana asanga lisiti yebizibu. Tewali bakusanyu, tewali kuseka, munyingi dobina. Munange mamange meme yagudde. Mamange pressure zamukuye. Kati sukali munange lutwe naddayo. Ebibozi bibe wakaye bitavala bagenda mabana batamira. Abasajja basinga bakabaddayo nga balaja bali ku mutwe. Byo mugamba tabiwulira. Ozaati banywa. Na yova kubasajja banywa ffe. Ngajja kunywa Jennifer. Akumonga ne wakaye sungayo. Babe, I'm back. I'm around. But I'm finished. I'm at my office. But I'm coming. Nga kwesunga. Musadde de wakanga kwesunga. Nga kulabanga kibala. Akutandikira mu diro. Na yemwe bamawobe. Musajja wakaka. Mpayo kilipu nga bawo kana le wakanyumirwa. Ne family.